Minister Kaso. Yes, Zamajibu. Mutagala ekintu kyonna ko. Yalino ba. Wabadde emikolo naye tegibawo misana eja campaign. Nati nange kikugambye. Kyegambye nti batufugira mu gundi mu kututiisatiisa. Munnange Minister Kasolo kati yafuuse Minister Susu. Abantu balina ettima. Chofola banze njagala nnyo funa omulogo ngattirawo. Yakwerogamu. Ko omuntu ayinza okukola ekintu mu tufune n'okolaki. Gwe nyinni ne weekyawa. Shuza King Saha basazaamu mukwemu. King Saha oli we yalaba nti Lugogo agikuba. Wa balugogo. Ennugu n'ebeeyongera. Bani aba NRM. Shoba agisazizaamu ngwede muri mukubo mugenda. Tugenda. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MR Live kwetuli amanya mampita Rimasam oba Metanikura Bongo. Waku Metanikura Bongo Live kwetuli webale kutwagala tugoberera webale bino betwogera biwa manyi wewa MR Live ya banange tubagala nnyo mutandise tu supportinga ekintu ekyo kiba kirungi nnyo okubanga tubabuulira ebintu ebifudde mu ggwanga lino. Ayi babiraba. Ate ne mubiraba. Babikomentinga ko ne babisharingako. Era mbebaza nnyo na mikwano gyange n'abasanze mu show ya King Saha. Ne bangamba tukulaba. Akola TV fishi. Nakola TV. Nawulidde essanyu. Weewaawo. Nengaba. Twongeremu amaanyi. Weewaawo. Tugenda bawa buli kimu ekikola ki? Ekitambula mu ggwanga. Kati kusawa ya leero era tugenda bawa kitambula. So tuyiseewo La Bongo Charity Foundation. La Bongo Charity Foundation yakomya ne village basket. Gwe mwana wa Katonda alina kyonna ky'olina ky'otakozesa. Oyina skati, oyina kagato, oyina jaketi, oyina t-shirt, oyina mpale. Mmenye kindeke ky'olina sowaani z'otakozesa, sepiti, binika, bikopo. Osobola tukubira ku 07. Kagamba Pako. Chichali alina binika. Pako zeziriwo. Osobola tukubira ku 0700 346827. Eyo namba yange 0700 346827. Ne tujja ne tubikukimako oba n'obituleetera ne tubigabira bannaffe bambi ababeetaaga. Golabanga essowaani etakola makulu ne bannaffe bangi baliira ku ndagala. Olabanga essaati etakola makulu naye munnaffe omu gye yeetaaga obulamu bw'okutandika. Ogenda osaba omulimu ave mu bubbi oba awona okuswazibwa. Kituufu nnyo. So musomo gw'okwocha abayagala abe smart agenda asaba omulimu. Naye nga talina watandikira. Talina tasobola kwambala nga omulimu gw'asomye. Oyina kwambala essuuti. Otekeko kooti oyingira awantu then nga ebisigadde abisobola naye nga babino entandikweyo. So tugendayo bannaffe eyo wansi eyo mu nzikotta eyo wansi mu ghetto eyo wansi ewali bannaffe abagamba baffe Katonda yatwerabira. Tugendayo ne tubatwalira omukwano ogwo leka enjiriyo ebeeko ebikolwa leero era leka ekisakyo kituuke ku abo Katonda bye yatukuutira okutuukako. Olwo nno Bwakabaka bwe bune bonna fish. Yes. Byampuna.
tajagenze n'okuba kashoko bakufuuye ate sho basazaamu emukwemu munange ensi eno ogiraba abantu balina ennugu abantu balina ettima kyova olaba nze njagala nnyo ofuna omulogo ngattirawo yakwerogamu kuba omuntu ayinza okukola ekintu mutufu nokulaki gwe wenyini neweekyawa shoza King Saha basazaamu emukwemu King Saha oli weyalaba nti lugogo agikuba wakuba lugogo ennugu nebeeyongera baani aba NRM bagenda owulira nti mukono ewuumye yagikubye anti King Saha mukono sawa 9 nga jamu aku kati akuba mukono amalo kuba aga fish zitunulawa Masaka Road kyotera atuwadde amafuta fefe busi nze na malaria ne tsatu nga tugenda tambulira mwemu ani awo mulala gwe yawadda sound yonga yatambudde dda sente ezo zonna ziraba ekisawe yakisasula omanyi okubakubira essimu nga onaatera oyingira lukaya t-shirt eriyo ng'ate abantu bonna basazeeyo kubanga abayimbi bayagadde King Saha t-shirt eriyo sho bagisazizaamu gwede muli mukubo mugenda tugenda nati show webewawo sound yesooka ba MC ne badda ne basiba ekikaali abasibe sikadi bebasooka sound nejja era ndoza sound ejja n'ekikaali kati ba MC tulina kuba mukubo kwa mwabalina okwatirira show omuyimbi wajja wakuba omuyimbi abadde ali ready okwebakamu asobola okujja abanya bali gye bali esimu bana esimu ejja tuli mu motoka tutambula eno shot eriyo nsonga ki nkuba yatonye nnyo omulogo w'enkuba twamusasula yakoze emirimu ki ye ng'akubanaga waggulu kiriya alinga ayogera ne Katonda kisi kyavuddeko entabo munnange ekibiina nti King weeno yabadde political kale ensonga ki gye bawadde King Saha tewali nsonga ekivudde kijja kubeera tewali nsonga balina emmundu bamaanyi bebakasolo anya kisazizaamu bebakasolo kikitegedde minisita Kasolo yasazizaamu ekivu mutayagalayo kintu kyonna kolo yalina obaawo wabadde emikolo naye tegibaawo misaana egya campaign nanti nange kyegambye nti batufugira mu gundi mu kututiisatiisa munnange minisita Kasolo kati yafuuse minisita Susu kubanga ensonga endeese ebadde yakumanya kampu tebagiwadde ensonga n'emu tewali babakubira ekimu mukyusa emmotoka oba mutuuka ku venue ate nga totuuka ku venue ng'ate bali bennyini betwasoose osindikayo batekewo negundi sawundi nga bagamba hawe mujje n'omuggo oguli eno ne ku ground kwabaddeko omuggo sirabangako muyimbi ng'anyiize King Saha gwe nasembayo olaba yali radio King yanyiize yasirise eddakiika ngaaga ate akwogera adde jjukira ayiyeewo sente ze nnyingi
ekitone nnyo miliyo akitone nnyo miliyoni awo kamwe mbalabalamu jukire kisawe yakisasula sawundi agisasudde obulango butambudde ekitone kakambalye mu kitone nnyo miliyoni nga 7 awo abasajja basalwa ebivu n'osanga omusajja nga asamba obukebe awo yeeyogeza yekka sente nyingi kyokkola okuba bano baminisita abali mu gavumenti namwana gavumenti yaffe wallahi weonziramu owulira nga akalulu kano nga President Museveni yawangudde ngenda kwewa obutwa kaneewa obutwa mwakikimbagende mfunye ensi yange sirina kyengifunyemuuko kande ku president omupya obulamu Katonda yabuga ffe twekyawa gomanye ebirwadde betulina sagamba nti nina kansa kati tufa aba kansa tumanyina olunaku lwogenda ofa kansa waki kyonna waliwo omumutwe omubyenda omumagulu nekyanyamba mumagulu uyo omukazi gwe nali njagala okuwasa naye mubyali munnange nno ng'emmotoka we zikyuka mukomawe Kampala mba ndi awo kusawa meka ndaba ka message nga Kinga akayimba akatadde oba naye olwakyuse yagenza mu studio nga akakuba kayimba ki minisita akakingisa ake kaliko kati yakakubidde minisita tugambe n'abali mwene ali ekintu mukirabe mumanye nti bino bigenda kyuka nze nkubalidde kati nze nkubaliddeko nga wemanyi nze nga wentegeramu aludde mu industry sawundi ekisaawe posta biki sasula kanso biki kati ane kanso sikigambye ne polisi sigigambye nenkubuteeraawo wali omusajja waffe webayagadde omusuula naye kuba gavumenti yaffe mfunyo obalabye nti yafunye abantu wali naafuna n'emukono nebagaa kati katumusaleko webati omusajja wange kingisaa wange yanaku olwabudde ekyengere yakubye kayimba kunnyonnyola tekaleeta obuzibu atata akayimba ebibulu yadde bikoma kyotera yakozeko bibiri yakoze kimu yakoze bibiri ekyokusatu kyekyo kyabadde kisembayo ewaabwe gye bamuzaala mu kisaawe tulyoka tubunami gwamanya abayimbi okuba nga beetegese bonna okuva eno nga baagala ntambula kiro tubeereyo emisana drive ziyite essanyu mu kibuga simanyi nabawulira muganda wange mukubiddeko ne kumacana bange nga tapiiki yana just era njagala mugamba guma sente nyingi fish bintu twabiyitamu bino oguma izo nyingi bwe ziba nga ate ziyita namukuba ebimuto biŋŋambye munaye gavumenti eyinza okukusuula mu ngeri y'ekisiro kati olaba nti abasasizaamu olwo ababadde batuuse ku ssini balina okuvuga ate gwe olina okusasula bakomewo bikaali oba okitegeera olwokuba ffe babamu bafish king kyali waffe batubeereddewo mu bintu bingi sebo
Nyabo mwana wa Katonda wenna ali eyo eno yera Bongo Charity Foundation tukola art for charity nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Mulimu abantu abamu nga King Chali waffe ekigera oyo gaito gena n'omungoli n'ekizibu n'ogenda ng'azirina akuweerawo agamba mwana Sajja Mugabi musajja musiraamu waliwo basiraamu abakodo sajja musiraamu agenda mwana naye nzikuwadde naye ekizibu ekyo kyobooga tekiba ku ddiini kiba ku muntu mwoyo sajja omwoyo gwe guba kiriini omutima gwa King Sir gwe omugenzi radio so kyova olaba w'amaanyi teryamu ekyo bwetyo sente zonna zatotomose abantu abamu babayina nnyo bo buno miliyoni 7 tebabubala nti bina kye bugattako nti olaba kati osobola okuba ne miliyoni kati nze fish nenfuna miliyoni 7 owulira anti mba sifugibwa miliyoni 7 wesalako omutwe n'otambula ng'okukutte bwoti miliyoni 7 omanyi kyesooka okukola kuzaalayo baana nga bana sikyayagala baana sooka nengenda nengulako emmundu ko miliyoni 7 gavumenti bakuwa emmundu ngeri mu mateeka ezo miliyoni 6 zigenze za mundu okigaza kyoli mu ssiro ng'ani okufuna obadde ki miliyoni mundu ya bbeeyi so ya bbeeyi etya singa abantu tebaziina wano licensi yayo processing n'emmundu Abdul Nasir yabeerako nayo simanyi okakasa yaje mpozi nga ngamba yalina toy pistol alina kitoyi nga batiisa anti abagwako muzi munana anti yaŋŋambako nti kwatako wano nokwatako nobuuka akira nanga abamilitary nga nejjagamba lagadi pistol nejjagamba lagadi Abdu kumanyi galina alina pistol lagira alina anti lagadi ye musajja gunze gwe mmanyi yasinga amagezi wano mu field ye Uganda mugezi omugamba omusajja alina pistol njikutteko njirabye nangamba fish bino ebintu biralamu Abdullah nenziruke walagadi nze yali boss musajja ze nayo mwali ku kivulu nakivubaawo mwava ku kyo jjukulaga mwali muwakana oba yali ati nze ndi mukwano gw'abangi munyumyamu awagamba ate kati nagifunye njirina wano ezimbye bweki kasambi ka nkoko nemuga wena agwa ku stage yagenda nayo Abudu olaba omwagizi wagibba n'akuulita nayo ng'alina n'abamukuuma ate ababadde obukofiro obwalweti yali abatujju baali bamusuubiza okumukuba bomu yaliwa Abudu yavunamya Uganda eno ku swimming pool nkutidde fish naye nolwanya entalo Abudu ng'ajja emmanju ku kigunda ky'omwaka nga ndawusi MC
Abudu nga ajje manju nga batusembezaayo n'eri ebbali. Abudu Mulasi azze musembereeyo. Lwaki mwali muwunya bubi mumutunulira bubi omugagga mwamunyiza. Oli nga zze Abudu Mulasi military yali emukuuma. Abasembeza abakyala bana bangi nnyo bati bajjaawo kubanga yatambula ne faamu. Naye omuntu gwe nasooka okulaba ng'alina abakyala ng'ate bonna beemanyi ng'ate bonna. Okuba Abudu Mulasi yali w'amaanyi yasembezaako good life ne batugamba muveewo mu tenti tudde ebbali. Abudu nga tulina nakudaata. Ng'olumuli luddawa? Emabega w'ekisaawe. Nakivu? Nakivu. Nakudaata good life yali ekyali nnafu. Twasabulirawo. Anti yasabula naye mwalina yiiti emu olwo. Zaaliwo. Lwaki ennumya zaali tezinnaba zaali mweziri nga zizze naye nga kyogamba nga twalina akasooka muzike yasooka okukuba Jennifer tulinayo kwa Jennifer. Jennifer tebamanya nnyo Moses Radio twawulira akayima tumanyi naye akayiye wennookooye tukategedde olwedde tositula omuzimu tugusitula gusituke kutubuulira amazima kwaffe twawulira Jennifer tugamba ani yakuba akayimba oba ani akakuba ng'ali tanayita na Moses Radio yiyita Sekintije bambi gwe mutwe mulowooza ebintu byammwe. Good life wano nakudata awo yali tenafuuka nnyo y'amaanyi. Abudu yali alina obbajjawo bw'abanga yakikola abantu bonna ate olwo good life yali eyakajja. Nange ne batusembezaayo ebbali Abudu najja kati waliwo omukazi omu yaŋŋamba Abudu oyo azina. Amazina nti tazinye asula towemula kozesa yeegatta timukwegatta kozesa weegatta kisawuninga bubi nti musajja w'amaanyi bwegatta bwati agenda ovaayo ng'okkiriza era omukazi naŋŋamba baaba baamukola nemugalayo yali mu faamu omukazi oba yamusanga eyo mu jjinja naye n'abasoga bagamba abakazi si bangu si mmere anti mbu yeegatta fiirako nkufiireko yeegatta oli n'atuuka gy'atatuukanga buraaya yonna n'agamba oyo bulabe kola ki buraaya yonna n'amutambula era Abudu we bali kwegatta olaba omusoga akukkiriza ti bwegatta fishikanso yina waaki okuwonya okukya kansa kyankute ku mutima gwe kyoba omanya nja kukubira nkugambe nti oguno omwezi ndaffe guno omwezi gwe gusembayo kansa awona ate eddagala lya kansa tebakulimba. Baganda bange bonna batambudde nina n'abali e Bulaaya. Kansa just okkiriza bukkiriza lunaku nzoba nenywera nenkola byenkola byonna byebisembayo okoka nzi musajja mukatoliki ono omusajja abadde zini musajja mukatoliki era wemba nvudde mu nsi sapule yange eno neno eno yo ejja kubaako kuki ina mmeka bbiri eno ejja kuba mu bulago zino zisigale ku mukono tebagijjaako eno sapule ono linnya lya muntu mukyalawo alaba erinnya njogere ku kamera Magi ebbaala ya Magi nagirabaawo oba eriruda ebbaala eyo eriruda ebbaala just ebbaala gye twatuma mu Magi naye nga omukazi Nakato ne Kasuubo gyendi linnya lya mukazi wo ali ewaka alirwa eryo ndabako mu Magi eyo bbaala
bakuzikale bara ku mukono tokeringa ndi gumite bara ebijibera mbiba bingi nnyo tokeza kuzika naye ku mukono ate nja kuba n'empaka abantu batukende bagonda tobawuliranga bakomyewo naye ekiri eno kifumba mutuku nze yali teri yali azikomyewo era waliyo bayitira teri yali akomyewo asavimbi bali eri kati gwe fish obutya gumite nze mba gumite ba Napoleon bali eri nanti ndoza balakwena bo bakyali mulamu yafa kati okumanya nze ngenda kuba wakabi mba nakatuka bwe nti ku mmeri nga Mozambique waliyo emmeri bagambye otuuka butuusa ogwa bugwikigo nga Mozambique walira nga mwana amamuze bulijjo nkutawanya nkuleete naawe enjoze naye kati kuba endongo kati nze mba ntandikirawo ebivulu eri tandika okunoonya amabaala nga kitya mbaoli amabaala agali eno katulabe juga ne Jima Ninza ali eyo nzo kwesanga buli baala egwa wano eri ng'etandika buli baala egwa wano eri etandika Jime kati akumanya ngenda kuba w'amaanyi nyinza n'okuba ekivulu eyo mugondi kubanga ninayo Pade Bitama ninayo Jime nayo muyimbi wange gwe nsinga okwagala Moze bakafeero bano bo siri rujimu yaabwe Abdu Mulasi Abdu yali bana muzanyisa abantu naye kumidde ku mutindo buli womulaba ba fresh anti Abdu yagenda okwekebeza naye yasooka n'akankanira mu katebe kwekebeza ki obulwadde sirimu yansanga nga nange ngenze ndi wendi mwena mugenda kwekebeza kumbe tuli mu ddwaliro erimutwevaje nimubuuza omenya ekiwa koko ye afunyemu omusujjasujja naye nina omusawo gwenkola kwengenda okulaba mugamba nange nemugamba nange ninamu omusujjasujja namugamba akasolo kansiiwe eno simanyi ndaka nafunyemu enziku kimanyi kodi yo yanziku gwe fish kubadda nkumanyi nafunye enziku ali tekuswaza enziku ekubeereddewo mu bulimba fish tekuswazanga ko tekuvanga mu buli kadde nafunyemu enziku oba wakiye kwanguyira anti obulwadde bwabazira oli muzira fish era Uganda n'ogamba fish si muzira gwe kiteekeyo bagamba oli musiro oyo omusajja muzira nnyo buli kimu akikoze Abdu ngendo olaba Abdu atooya namukatebe etuuyo naye kyatwala Abdu awo kiraka yali mukazi mugagga namugamba sooka wekebeze kumanya oli wa faamu omukazi ali naye amukute ku mukono Abdu yagadde okudduka atudde wali bali ng'anyirira Abdu Mulasi n'alina empaka omukazi ng'avuga emwero ebiseera ebyo ngamba Abdu wange ow'empaka gwe mmanyi akubye ebintu ebimenemenya yambalanga nnyo ebintu evuze anti Abdu yayambalako bring Moze n'agyegomba era Moze twabattula gye yasooka okugula ngeri eya Abdu bampe eri eya Abdu bagamba nga Abdu yayambalanga feeke ange nembawakana ne bagamba oli omusajja akubanga byaddala ne ku saa ya leero Abdu si feeke byaddala ate alina mikwano gye ddala okuva eri mu golodi ayambala gold pure bamusalako ensinga Abdu Mulasi pure yampako just oba kali ka silver omanyi sente ze nakatunda nga mwana fish oli kyali wange kusigemu nenga alaba nnono ate musaba sente mitwalo 10 atampa bino boyi ngendo jiga balina we bagirabira togirabira wano waliwo awantu awo woosibira womanya original ne fake
ngendo twala otunda sebo safuna emigana ali fish kungeje wali singa wagumikiza andifunye n'obukadde obubiri nange mwenye nali sibimanyi era nafuna muyaye wange n'akantu nange nange tuli mu ssente fish tulinamu ku ssente era noddamu kasaako ku mukono ajja kugutemako nemuga tuyingire site tugenda muyindi twogerayo omusajja laga ngono muyayi wange ayagala batuwameka ata ennyonnyolaawo luzungu sirumanyi nnyo ngendo olaba babalayo ekyana okutuna bwotyo tuyobala omutwe ango njirabye ngamba kati okumanya sente nzibu baali bakazimpa bati ningamba oba omuyayi emmuddukeko yantutteyo yate yategeera wali omugambi wetutunda tugabana kiwato kitandise okukalubirira obwesigwa obusuula olwazibala bali babaziteeka nanti bazikuweerereza waliwo akantu wekati nezivaayo nanti woteekayo emaali wali olina kugumiikiriza bali bakakase olikino ngenda okulaba bazibala omuyindi ayogerawo kyali wange baba baziteekawo we bateka ta nemonyega ekikono nenzikwata olwo kati nze bobosi tutambula tuva ozirina ebirowoozo bijja mu mutwe ziruke nga kyali wange andi mabega ngwensimbu kyali wange Abdul olwo yeyambaka kasimba ntuuka ku paaka vyawo oba omanyiwo mu tawuni tonnanyega ku ngabana obadde eki ntuuka ku paaka vyo ngamba kyali wange onaali akatogo ate wina ekyana naba odda mu katogo nali akatogo ko ku paaka vyo kawooma nnyo nanga tugende tukalya twambuka omutwe guŋŋamba omuwaddeyo kuba ye yali omugezi nze nalina kasiliva nga omanyi muvaamu ebiri nga manyi Abudu yampadde buwi wenzirayo nenkunyonyola nti Abudu ebintu ebyo byayambala bya ddala yakulagako nange mbadde manyi feeke naye obanga nti bya ddala kale nange nali manyi bya ddala naye ngaera olumu otendewalira noganda ye omusajja ye origino Abudu mulasi bya ddala alabako ku ssente nga just ku mukono kuno totumaliddeeyo nga bana awo fishi wenkuviirako oba neyongerera okuba kyaliiwe nnyo oyagala abantu bagambe tayagala kuwaayo obuboozi era bwaggwadda leka balowooza kibalowooza swaza stan kati baliyo balowooza ati swaza stan oba buli ekituufu kuba naye mmanyi ekituufu oyo kyemmanyi ne kati nswaza kyali wange bamuyita Faluku yakakasa fishi obuyaye omusudde mu ntogo era gwe nasoko Faluku alaga yanyiigira ontogo Faluku ng'alina era nabawanga kubanga Faluku ne Mushini be bavuganga emmotoka zange ekituufu abawanga kakati mbadde otuuse mu ntogo be bavuga emmotoka zange banyiigira olaba essawa ya leero fishi naye tolwawo nnyo mugenze mu ntogo paaka vi waggulu mugulidde akatogo ennaku ezo kaali kabbiri ku kyana omuhodo kati otandise omumuwaako ekyebbiri akikutte ntogo musensasula tomwanga kwesasulira obadde ki sikudduka na ssente nga tasasula bannange pagezi tulidde meka nya sadde kyasatu wadde ki anti ekyana tetunakikwatako sinakikwatako muli kweno ndi kuzange juga tutomanyi nti nanire MC ngambaamu ekyebiri ekyesatu Faluku atutambula ne Faluku
kusaya Queen tusaze tuto mu Kinyolo mutambula tunayo tonanyega ku ssente nkulaba mutambula obwongo bwefumba jukira Faruku tanywa omwenge tanywa tuba tuyingira mu tufuluma tujja oba Katwe waffe bali basogolera pyowalaji ntuula tonyega bagamba mpeyo bia siramu omuti obadde Faruku nga mubuuza bakuweeki aba mpe soda Faruku mugumu kasete tukayina yamanyi nti kasete tukole nanywezi biri neneeralula navaako waya ng'otegedde oba ntutegedde oba concept sente mekaze wali okutteko ennyingi tejja kuzoogera naye nga kati neeralula ku ssente nze gwolaba nze wano nenkuba ecupa kutaka nosalako lwaki mupa sente sikuwaddewazo from nowhere olwo njagala tutuusa ekyana kyange wa ewaka Faruku yatya kafeero Faruku yatya okumanya sente zebokusa nate newaka bwennyini nga ndaba babbi aniyo aliyo mama Niero nga ndaba nabo babbi aizo zinziba shara waito mwezeka nasoka neziteeka wansi w'omufaliso wana ayinza okuba agukyusa naziraba alongosa okyala balongosa nenziteeka wansi wa TV nga ndaba ate zizimbyemu ajja mmanya TV waki ekoze mbw eki nensala siringi siringi yalondyodisa awange awo ekato wange nenjisa nengana wajja lowooza waki wano basazeewo ekyana kifuse ekyana kifuse ekyana abantu mulasi yandetera obuzibu zakakana nziteese wansi wa firiji tasitulawo kati era nali ntudde awantu nenga firiji eno etonnya sente zizottoba nenzijjayo ozijjeeyo ngatto nze sikweka mu ngatto Jackson yandabye bamubba tamanyi Jackson alinayo sente yazikeka mu ngatto omukazi namubba naziraba sisobola oteekawa mbayo kati nalina kiddeeke bino biddeeke bitwateekamu bigo tape nga kyafa mwe nazisonsa tewali aliwo ewaka munju nze wange muwala wange yabeeranga wawa nga gwensinga okwagala olulabiriza maama Niero yali ngaakola mu tawuni yina muguli ekyuma ekikuprinting eyo ku NASA kati nga mbeerawo ne muwala wange kati waliwo n'omukozi kati maama Niero yaleetako omukozi n'abantu tulabye ebizibu ne fishi ndi mugumu oli mugumu saazina ku mukozi naye omukozi yakola obukodo bwonna gamba tewegatta ku mukozi so to upgrading efishi kubanga kati fishi oli kyakulabirako tweyawule mubali omukozi yakola obukodyo badde in fact nali njagala okubulira akabooza era mwegendereze nnyo mmwe ababeera abaleeta abakozi okuva eyo mu byalo ewaabwe wamujja mu kyalo sinze maama Niero ndeese omukozi kozi agatwala makaati wulira tuli bamaanyi good life tufuluma buli lunaku wenkomawo njagala kwebaka ate kumakyamba njagala okufuna ekyokulya ndyoka enyambuke mu bakama bange maama Niero ngamba munange nnoyo banye ekiriwo kanfuna omukozi okuva ewaffe eri mu golodi bayitayo batya mubende naye obwala obuli awo tukokose mubende tugera nnyo diipu osobola oyita emitiyana kasanda